kyovula babe ekitundu bangi bwe twagayala okuweerera n'abaana baffe be twaweerera bwe baatiitiira olwaleero ebitundu bya Buganda bingi obusangamu bya Ruhanga nga ye yeesimbyeyo mutufa baatukutte obujega bagali wangu bali luddawo abaana tubaweerere Sulaiman Kiwanuka ffe waffe eryekawempe ey'omumaserengeta ffe batutulyamu bakipe ekyekubiri olyajja napangisawo kaluumu ne yeesimbawo ne bamuwa okukakkana ng'ebizzeko tetubitegedde ate Sulaiman Kiwanuka bw'aba tulaseeko ndooza naffe tumulage okubya obuzi ku mukono ndooza tekimala wabula Sulaiman mukwano wae kano kakusiranga kyaliwo bana abatosoka beeyinulirako nnyonnyola nnyinigo mugambe Allah ntaasaabe enkwe kimunnyonnyolenga bana abantu bajja batuziramu omutima ogw'obuntu insha Allah mumbeera enjawulo mwami Sulaiman bw'aba yeebaza maka Allah gaamuzimbidde ndowooza wano waliwo abapangisa kino kibere kyakulabirako gye tuli bw'ova ku mukolo guno genda omugambe yatutonda nti nga bw'ogawadde Sulaiman nange nzija mupangisa bano Sulaiman si be bageze nnyo n'okusoma ennyo era saagala kyogerako nnyo naye munsaasire nkaliseyo ng'atagenderedde alabikira teyakulemberako Media TV amuliranye naye muleke tumubuuza abaana tubazaale abaana tubaweerere ebigambo byange bino bigende nnyo eri bataata abasulira abakyala abaana bataata obuvunanyizibwa bwaffe ku baana wallahi mama wa Sulaiman olwali Sulaiman bw'aba ali waali taata bw'aba yagayala gwe tomanyi kyaliko omwana atuuka ku ddaala eryo n'onoonya bw'omusembera ne wakubula ng'era kwekaza bataata tunoonya abaana be twazaala omwana nga tannakwagaza ssente akwagala gwe nga taata bigambo byange bampadde eddakiika 7 ne baza MC mukwano gwe Kasumaali mwami Kasumaali wendi kankwebaza mu mbeera enjawulo ekyamaze muli MC wavunanyizibwa emusadde omukulu mwana we naye alhamdulillah sewo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Simanyi lwaki bakuyita Kasumaali naye katutambulira awo nga nsemberera okuva ku muzindaalo omwana waffe asobola okwesimbawo weesimbewo bino ebintu si bya bugezi nnyo si bya kusoma nnyo bitegeera nnyo akulembera eggwanga lino si yalisinga obuyivu si mu mbeera yakumukakkanya naye kibakoko ge mazima bisoboka ono Sulaiman bw'aba abikoze tannafuuka MP bisoboka tuuza omwana wo bw'aba asobola kwesimbawo kwerusi yeesimbewo bweba bwa kansala babuyimiriremu naddala abantu baffe ab'ekitundu tuleke kuyiikirizibwa oba oli abo batukwata bujega pulezidenti waffe omulungi nsaba Oweekitiibwa atusalirawo kisinga bulungi kwakulembera eggwanga lino okuba nnyini ensi yakimanyi nsaba Oweekitiibwa atusalirawo kisinga bulungi yasinga okukimanya kuba yasinga otumanya mwami Sulaiman kino kyokoze nsaba Oweekitiibwa akifulira ensonga mu bulamu bwo bwonna obuddako era nakifulira ensonga oyongera okutuukiriza Sulaiman abantu bangi bino babikola bakyali bweru kufaanana mwami akwana omukyalo bayogereza ogenda okutuuka awaka newejjusa biri nga tiyandaga byonna naye maama tubaita okukwana byonna obikoze nesigala ngaobikola mwana wange bantu bano bakuteekemu obwesige tuleke kuswala omukolo gwaliko Supreme Mufti bwe tunaakoma mu kitundu muno nga mulimu omukolo mulala nga Sulaiman baakoma okukula